ekibaddeko airport omukulu Bobi Wine ng'atuuse wali mu South Africa ne mwana mulenzi munna ng'ate Nalukola. Oh my God. Abantu babadde bayitirivu nnyo nga gye nkoomeza. By the way ngenda kubeera nno nga nkulagako kaawo ate nga nkubuulira omukulu Bobi Wine ekimuleese munnange e South Africa eside eno ne mwana mwenzi munnange ate Nalukola wali wonna. Ate nga Palaso wuuno munnange ku mulundi guno nno wabadde agenda okulambula ennyumba ye oba ekizimbe kyali mu kuzimba munnange agenze ne daddy we oba ne famire ye munnange eside eno. Bampitana nti nsinzira ku Jaminat Yogi mu byonna kansuke nkutegeezeeko nti omukulu Bobi Wine era nga ke katambi k'entansi nako wali alabiddwako munnange mu katambi akayugumiza. By the way social media muganda wange katredinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok eside eyo. Omukulu Bobi Wine alabiddwako wali nga yatuuse dda munnange wali ku airport munnange mu South Africa. Omukulu munnange ate Bobi Wine kw'ossa ne Nalukola nno bagenda kubeerako wali munnange ate mu mikolo egya Mandela Day eside eyo era ng'agenda kubeerayo mwana mulenzi ono Bobi Wine era y'ensonga lwaki nti nno akedde munnange ate okubeera nga atuuse munnange ate mu kifo eside eyo. Naye nga boogezako okulaba nkugambye abantu babadde bangi nnyo. By the way buli omu nga bambi ayagala okwekubisaako ko n'omukulu munnange ate Bobi Wine kw'ossa ate ne mwana mwenzi munnange ate Nalukola. Nkugambye ekibadde mu katambi saagala mbyogere, leka nsooke nkuweeko ku katambi kano olabe ekibadde embeera nga bw'ebadde. By the way katono nnyo ate male nkoze. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde omukulu Bobi Wine kw'ossa ate ne Nalukola nga bwe babadde batuuse munnange ate wali ku airport mu South Africa. Nja kuba nga nkuwa munnange update yonna enaafaayo eside eyo omukulu munnange ate Bobi Wine. Katugende mu maaso wali Palaso nno munnange mwana mulenzi ono ennaku zino zonna munnange abadde busy nnyo ng'akyamaliriza munnange ate ennyumba eno oba ekizimbe kino munnange. Ekizimbe nno bwaguuga muganda wange ava mu tulagako kaawo munda awo munnange ekizimbe kya mutawaana nnyo. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono yavaayoko n'agamba nti nno ekizimbe kino nti agenda tuteekawo ebijjukizo by'Abamayanja famire esayidi eyo, naye tomanya ayinza munnange ate okukyusa pulogulaamu, ayinza okuteekawo munnange ate ebintu ebirala oba n'agifuula ekintu kyonna munnange ky'anaaba ayagadde esayidi eyo ng'ewedde. Naye nga update yeeyo munnange ate ekyagenda mu maaso okutambula era nga leero ku mulundi guno azze munnange ate ne daddy we nga boogezako okulaba mu katambi kw'ossa ate munnange ate n'ab'effamire ye era nga boogezako okulaba munnange akatambi ako.
okugezaako munnange ate okulaba omwana mulenzi munnange ate Palaso nno munnange ate yeeyongedde okubeera nga alagawo muganda wange. Omanyi kye bayita ekizimbe muganda wange, omanyi sente mpitirivu nnyo eziyinza munnange ate okuggweramu ekyo ekizimbe, era nga kiikyo munnange almost kumbi kiwedde n'okugwa muganda wange, just abulako bintu bitono nnyo muganda wange kibe nga kiri kiriya nnyo eside eyo ye mwana mulenzi munnange ate Palaso. Bwe nti bwe mukyekinzeko olunaku olwaleero, kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.